Abantu bonna baali bakuyitako buyisi? Nga bampitako nga bagamba ekyo kyafudde mu kireke kyafudde nga bampitako nezuukuka lumu ngenda nenziruka nga ntagala. Yafa byakunywa mama njaga byakunywa basika obuyaga ne bebasika tebabimanyi nti bifiisa banywa amafuta. Kati yanywa amafuta nagatako nenjaga naafa. Sajja najja nga nfaanana nga simumanyi. We twali tupangisawo omusajja n'aŋŋamba wano wazze omusajja ng'ali mu katakisi afaanana omwana wo. Ne ŋŋamba ate oyo omusajja ki oyo azze okunona. Omwama n'aŋŋamba oyo yakusulawo muleke agende bibye akole ssente ze. Kasagga yalaba Mukama bwe yafuna akisidenti n'awanuka ku mmotoka n'agwa piki n'emukoona yazirika. Bwe yazirika olwo n'awulira eddoboozi nga limugamba Kasagga zuukuka, Kasagga zuukuka. Kasagga kye yawulira ffenna abasinga twali tukiwuliddeko. Amaloboozi ago munda yaffe nga galina kye tatugamba. Agamu ne tugawa obudde, amalala ne tugawa budde. Ekyo nakyo kya bukugu okutegeera eddoboozi eriri mundayo kye ligamba. Waliwo omukwano gwange omu eyaŋŋamba nti mu nsi muno mulimu ennaku nnyingi, naye kisobolekera ddala okugivuunuka nga tuyita mu kwetegereza ennyo ebirooto byaffe bye tuloota n'okubiwa obudde. Nti mu birooto muka olunyiriri lwo oba mwoyo wo mwayita okubaako ne byakubikkulira. Omuntu tali yekka, buli muntu alina mwoyo we era oyo amuluŋŋamya. Eyeegatta ku mwoyo we oyo amuli munda, oyo ayabulira omubiri ng'obudde bwe ku nsi buweddeko n'agenda ate mu nsi endala gye tutamanyi. Kasagga gyebaleko nate tukwaniriza ali kunyaniriza. Weewaawo kaakati Kasagga sooka obuuze ku bawuliriza, sooka obabuuzeeko mikwano gye egiri eyo egikulaba. Mwaze mutya mikwano gyange yegindaba, mwaze mutya namwe mbaweereza nfune byonna Mukama byabampeereza. Abantu tebawulidde bwe bagambye Kasagga. Kasagga olina okwogera nga eddoboozi liggumivu ng'era omuntu eyalaba ku Katonda ng'amugamba nti Kasagga zuukuka. Kugamba olina okwogera nga eddoboozi liggumidde, abantu tuyongere obalamuseeko. Mwaze mutya eyo abandaba abo abandaba era mwaze mutya abo abandaba mbalamusiza mwe abandaba eyo nze bantomera nga nze sokolege Kasagga awo tugenda kutuukawo kubanga kati ekintu kiri abantu bambuuza naye Kasagga yalaba atya Mukama. Ffe nga tunoonyeza Mukama okumulaba ne bigaana, ye Kasagga wa mukisa kyenkana kye yamulaba. Kakati Kasagga njagala tugenda empola mu interview yalo, njagala abantu bongere okutegeera kubanga emboozi abanyumira nnyo baga nti bannange Kasagga alina emboozi enyuma, naye ate nze ku sayidi yange teyakoma ku kunyuma, wabula
kyali kya kuyiga kyamaanyi eri nze nagikozesa nnyo nga essomo mu bulamu bwange okwongera okuyiga. Kakati Mr. Kasagga olina emyaka emeka? 11. Olina emyaka 11. Oli mu piiki? P1. P1. Kasagga alina emyaka 11 ali mu P1. Kasagga mubuuzizza emyaka gye gy'alina nga njagala okwongera okutemaatemera ekifaananyi kya Kasagga ekituufu n'okumanya omuntu gwe tuli naye ku programu ya leero mu part 2 eno. Alina emyaka 11 ali mu P1. Asoma bulungi emisomo gyo era agikwasaganya. Ayagala nnyo okusoma, buli ku makya akeera n'ayambala yunifoomu ye n'agenda n'asoma. Julie tuli ku interview sokoleko okuwoggana ennyo Julie. Akeera ku makya n'ayambala yunifoomu ye n'ayolekera okusoma akwagala nnyo era agamba nti bw'alikula ng'emisomo gye gyonna giwedde ayagala kuba nga DJ. Si bwe kiri Kasagga? Ekiri. Ayagala kuba DJ. DJ akola mulimu ki? Akola ng'asuna endongo. Asuna endongo. Oyagala kubanga okwata endongo n'osuna obanga DJ alo ebintu binda byebakola bwe bati babiyita batya ebyo n'akola n'obugalo? Babiyita batya bino ebintu DJ ebyo? Ange nabyelabidde amayinja. Oyagala kubanga okuba ejjinja bw'otyo ng'osuna n'endongo? Byenjagala ebyo ebityo. Kuba bivuga, kusuna kuba mayinja, kusuna ndongo webityo. Ekitegeeza Mukama bw'anaakuwa bw'anaatuwa obusobozi tuguleyo gita. Gita onaagikuba? Byonna njabikuba. Weewaawo Kasagga bw'akula ayagala kuba DJ. Akuba mayinja ge nga bw'akuba n'endongo. Nze nkimanyi nti Mukama ali wamu naffe era tatulekererangako. Kasagga ajja tuukiriza ekirooto kye era n'endongo ajja gifuna. Weewaawo Mukama mulungi ekiseera kyonna. Kakati Kasagga tugende ku kinyusi. Bwe wafuna accident sokoddemu onyonyola abantu wagifuna okya wali okola ki okufuna accident? Sokoddemu oba nnyonnyolemu kati nidde tugende ku kinyusi. Wali okola ki ofuna accident? Nali ndipira emmotoka bino by'omanyi bino ng'olipira nkimanyi naawe wavaako ku bbala nga olipirawo n'ogiripira nange boda mukwano gwange yandeka nga nze nkyagiripidde waliyo ekimotoka nga akamotoka kagenda we kati nga piki zijja nentomera piki Mukama nanze okusana ngamba Kasagga jangu tugidduka genda nenzuka n'ekiwundu kyange. Kakati Kasagga Mukama yali afaanana atya? Yali afaanana atya Mukama bwe wamulaba nga akuzuukusa walaba ki? Yali afaanana atya? Yali afaanana bulungi ng'afaanana ng'engoye zayambadde za bbulaaka ng'afaanana nga egondi bye tulaba ku firimu. Bbulaaka afaanana atya Kasagga? Bbulaaka yaliwa? Engoye zayambadde zazifaananga kano koyambadde kano? Yali efaananawo eki byonna. Kati ono white si bbulaaka. Ono bbulaaka y'ono, ono white. Yali efaanana ekya? Yali afaanana white yenna. Engoye ze za white. Ate feesi yali efaanana etya? Yali efaanana engeri abazungu ng'alina akaviiri baakagira we bati. Nga akaviiri baakakuba akasanira ne kamugwako eno bwe kati. Ng'era gwe tulaba ku TV. Akaviiri baakasanirira bulungi ng'alina ne zimalayika. Nagamba Kasagga zuukuka. Nenangamba Kasagga zuukuka nenziruka. Kakati sokoleke. Kakati bw'oyagala nti Kasagga zuukuka. Gwe wali olowooza ki ebiseera ebyo nga batomedde oli wansi wali olowooza ki? Nali ndowooza byakulipira byokka nga nkyali eyo nga nekyaza nga etulipira emmotoka tekiri. Kasagga tugende empola. Ngamba bwe wafuna accident ng'olipira ekimotoka piki n'ekkoona
bwe wagwawo kiki kye waddamu okulowooza ntonalaba Mukama kiki walowooza oba bwe wagwira walabirawo Mukama ng'agamba azuukuka? Kye nalabirawo nalowooza nti waliwo omuntu eyali nalowooza nti wajja kujjawo omuntu ajja nnyambe kantwale mu ddwaliro n'atajja nenziruka byange. Eyogerako nnyo. Wagwa wansi walowooza nti waliwo omuntu agenda okujja akugjewo akutwale mu ddwaliro ga walowooza nti waliwo omuzira kisooyo agenda okukwagala gye akuyambe akugjewo akutwale mu ddwaliro? We nalowooza ati nange we nasenga nga mponya bulungi ng'ekigere kitansoona we nasanga muzira kisooyo nanjijja nantwala wano. Kakati wali ku ttaka wawulira otya ntulabeyo omuntu ajja kuzuukusa kye kyakujjira mu bwongo wawulira otya kubanga abantu bonna bakuyitako bisinga oli awo ogudde wansi okujjako Mukama yakuzuukusa wawulira otya erimu kuba muzira kisooyo wali omusuubira wawulira otya? Nawulira ntya nawulira nga nti ampita Mukama nti jangu. Wawulira Mukama ng'akuyita nti jangu tewali muzira kisa n'omu yajja kuzuukusaawo ye Mukama yajja n'akuzuukusa? Yanzuukusa. Abantu bonna baali bakuyitako buyisi? Nga bampitako nga bagamba ekyo kyafudde mu kireke kyafudde nga bampitako nezuukuka lumu nengenda nenziruka nga ntagala abo netandika okuwona bulungi. Abantu bonna wawuliranga abantu nga bakuyitako bagamba ekyo kyafudde mu kireke kyafudde mu kireke? Kyafudde mu kireke ate kisula ku sitwiti kirina bikiwunya nange nebaleka ne bavuma. Nabaleka ne bavuma kati awo Mukama nampita nzuukusa. Kakati Kasagga wali ku studio wano onaaba? Nali naaba naye g'omusolo nga embala yange nkeera ntobye. Wali onaaba nomala n'ofuka mu mpale? Nfukamu awo na mukwano gwange we yajja nenfuna emikwano najja omukwano awo nenfuna emikwano naye yali angamba siina nsekere siziina nampa empale ye nenjambala yagula empale ye endala agimpa nga naye ye yalimu ensekere era empale gye wali oyambala gye wafuniramu akabenje yalimu ensekere? Ate agamba nti jamu eno erimu ensekere n'akuwa eyiye? Nga nayo eyiye erimu ensekere. Kakati wali onaabira wa Kasagga? Ali naabireyo Katwe. Mu kinaabiro? Awo ku mikutu kale waliwo ekintu kale ng'ekintu kye baasala nga amazzi gayitamu nga malungi nga n'abantu bayita eyo waggulu nga bakulaba onaaba oyoza engoye zo tebakufaako nga beegendera byabwe. Kakati Kasagga Mukama bw'amala okugamba nti zuukuka n'ozitukawo omulundi gumu n'odduka nga bw'otagala? Nadduka ntagala ng'owulira amaanyi tegalinakomawo bulungi? Ate we gakomawo nadduka nengenda. Kakati bwe watuukira wa nga Katonda amaze okugazuukuka watuukira wa? Natuukira ku we nali nsula nentuukira nga nze nankankana mukwano gwange nemugamba bantomedde nali nyina ab'emikwano babiri nga omu yanzirukako nga bamaze okuntomera kati omu nga waliwo omulala eyandeeta eno omu gwe nagamba nti bantomedde ne bantomedde wano nantabifaako nentuulawo.
nga nkankana byange nga tewali yanfaako. Twafuna wadde n'akadagala kati. Kale bangulirayo, omukwano gwange yangulirayo katini nengira nga nywako awo. Ddagala ki mukwano gwe yenkana obukulu? Nenkana nga gondi ono. Nga David? Ali emyaka nga 13. Naye ye yali anywa amafuta nga nze sibyagala. Nga mugamba lekeraawo ng'akankana omutwe yenna nga tategeerekeka. Ku myaka 13 mukwano gwa Kasagga yali anywa amafuta ng'akankana omutwe. Gwe muganda wange ampuliriza, omuntu yenna akozesa amafuta bwe gatandika okumukuba ne gamugonza akankanirira aba bw'ati. Era kizibu nnyo okukwata egiraasi y'amazzi. Naye omuntu oyo bw'agwa mu mikono emituufu n'afuna okubudaawulibwa okutuufu okukankana okwo kuggwaawo. Ebiseera ebisinga okukankana okwo, kuba nange nakulinako, kuva mu kulwala nnyo bwongo n'olaba nga obwongo bujjudde nnyo. Kati ate n'oba nga buli we bujjudde okusolovinga ekyo ekibujjusizza onywa bunywi mafuta kutamira kuvaako. Kakati ate amafuta ge gakuvaako enkya n'otandikira awo. Gamba olw'okuba ntoba na solution ya bizibu byo, ng'ebizibu bwe bikuyitirirako obungi onywa bunywi mafuta, osigala otambulira mu mbeera y'emu mwaka ku mwaka nga tolina solution n'emu, tolina kintu kimu kyogonjodde, naye nga kyokola kyakwejjako n'osooka weerabiramu essaawa. Kakati ebintu ebyo olw'okuba ntoba na solution n'emu, toba na ansa n'emu mu bulamu bwo, bwe bikuyitirirawo ku mutwe otandika okulwala endwadde y'obwongo eyo. Kwegamba n'oba nga otandikirira okukankana obwongo oba depression, nkitoba depression. Kuba nange ekiro nakiina ne bannange bangi bano benfunye nga bakiina. Naye olw'okuba nti nakiina ne nkiyitamu ne mmanya n'amagezi gaakyo nga nze saagasoma oba natula ne analyzinga kye nayitamu ne bannange kye bayitamu ne ntegeera ekibakoze ekintu ekyo. Ntyo ebiseera ebisinga endwadde y'ebirowoozo ereeta okukankana. Kakati omuntu yenna anywa amafuta aba ayagala kwerabira birowoozo by'ayitamu. Bwe gamukuba n'avaako okumalira dakika nga 3 n'akomawo abaze mu kintu kye kimu wadde ng'akyerabiddemu ku dakika nga 3. Kakati ebirowoozo bwe bitirira ku muntu atandika okukankanirira bw'ati. Naye nga wakati w'okumulaga omukwano n'okumubudaabuda n'okumukubiriza okuva ku bitamiizi bye asobola okuddira ddala engulu. Saatukanze ku level ekankana mutwe naye nali nkankana emikono. Ng'era bwe nkwata ekintu olaba nga kikankana. Mukama nannyamba ne neerwanako ne neezuula ekituufu kyendi ne we nnina okuba era ne nzuula n'obuweereza bwabwe ku nsi n'ensonga ki lwaki Katonda yantonda. Ne nsobola okulwanyisa embeera eyo ne ngirwanyisa. Nakati nkyagirwanyisa ne at least yaddeyaddeko ng'omubi omweru. Olugendo lukyali luwanvu gye tuvudde wala gye tulaga wala ne at least tetuli we twatandikira. Kakati Kasagga, tukomye wali ng'okankana okwaggwaawo ddi? Omukwano gwange teyakomaawo era yakankanira ddala nga byonna nga yina akankana ng'anywa amafuta buli kadde tagavaako mugamba gaveeko ng'agamba bwe bulamu bwange ng'aganywa ng'amafuta ate gavumenti nze kyembagamba bagagyewo kubanga gajja basiruwaza nabo batandika okankana nga n'abagatunda batandika oganywa nga bagamba naye bano abantu nga banywa amafuta naffe tugezeseeko tulabe oba naffe binaawooma. Kati nabo bajagezesaako batandika ogezesaako bitandikira bakubakuba batandika oganywa. Okubiriza gavumenti okuggyawo amafuta kuba batagagyewo abantu bonna bagenda tandika okugakozesa nga balaba bano abagakozesa ne babakoppa nabo ne bagamba nti katugezeeko. Katugezeeko n'eggwanga lyonna lijja gayiga kubanga nze nsaba gavumenti egagyewaga amafuta gabeere nga tegakyaliwo nga n'abagaleeta babatte nga kubanga amafuta ennyonyi eba eva eyo ng'eyo eya Amerika negaleeta awo Entebbe ne bagajjamu
ne bagajjamu ne bagateeka mu kibulanketi ne bagaleeta mu kidomola ne bagaleeta ne bagatunza abaana nga n'abaana nabo tebamanyi nti oba amafuta gavudde wa nabo abaana baba tebamanyi. Gavumenti ewulidde omulanga gw'okuba kwe bali nabo balaba batugoberera nnyo era batwagala nnyo amafuta bagagyewo kuba agenda kwonoona ensi yaffe bagatangire okutuuka mu baana abato bagateekeko nnyo amateeka kisobozesa okuba ne future entangaavu ey'enkya kubanga ekituufu kiri nti amafuta gayonoonya obwongo bw'abaana bangi ku nguudo. Amafuta gafudde abaana b'oku nguudo ekitagasa. Amafuta tegamanyi munene tegamanyi muto tegamanyi tegayina gwe gamanyi w'oganywera we gakuweera ebibyo. Oyinza okugamba nti nze ndi safe amafuta gano tegannatuuka wange naye enkya oyo aganywedde agenda afuuka mukwano gwa mwanawo ate baagalane nnyo agamuyigirize. Enjawulo eribaawo nti owo aliba agayize bukulu ate ono aliba agatandise buto. Naye njagala kukujjukiza nti omwana ayonoonesa obukulu aluma nnyo. Saagala weerabire. Bayibuli waliwo wetugambira ntusabire nnyo abo abaavu abagagga. Tusabire nnyo abo abaavu abaaliko abagagga kubanga kye bayita mu kizibu muliro. Kakana gwo abadde n'omwana wo nga wamukuza bulungi paka ku myaka 2 n'atuuka ku level ey'okwetongola n'afunamu mukwano gwanywa amafuta n'agamuyigiriza ku myaka 2 ojja kulumwa nnyo kuba ojja kuba olowoozezzaawo ku mwana omulungi era eyeyagaza era ojja kuba n'ebijjukizo bingi nnyo ku mutwe ogamba kale singa so tutangire gwali eyo kwata wano nange nkwate wano oli akwate wali tuwe neggwanga eryagaza eryenkya tulekerawo okugamba nti nze tekinkwatako bikwata kwabo no ekiri wano kijja neewe essaawa yonna bw'otayimukiramu. Kasagga ku myaka gye 11 asobola okuba ku street tewali yali amanyi ng'era bwe tutamanyi kyalifuuka nkya so tukwatire wamu tusitukiremu tuyeko ne bye tusolovinga nga ffe abantu abakulu. Kati Kasaga Andrew emboozi eno yeewuunyiza naye erimu ebyokuyiga bingi. D bw'ova ku luguudo na D bw'osalawo nti kanve ku luguudo. Nsalawo nve ku luguudo. Wagezaako ko okuva ku luguudo naye tulaba akuyambako. Nga siraba anyambako kale nga anka ngamba tugenda enkya nga tetugenda nkya lumu yaŋŋamba kati tugenda era ne tugenda. Anko yakusangawo okugamba nti ayagala kujja ku luguudo akuleete wano? Yansanga awo ku Katwe awo we batikkira ebisikulapu awo wansi waliwo n'omwana eyafiirawo awo eyanjija n'antwala awo nkugondi we bali batugirira amazina awo yandeetera eno. Omwana yafaaki yafiirawo awo Katwe? Yafa byakunywa njaga byakunywa basika obuyaga ne bebasika tebabimanyi nti bifiisa banywa amafuta. Kati yanywa amafuta nagatako n'enjaga naafa. Yanywa amafuta nagatako n'enjaga naafa. Byali bingi nnyo ku mutwe gwe. Namulaba nga banne bagamba afudde bubi ng'omu asika amafuta ne mbalaba nti bajja kufa bubi. Kakati oba oliawo nga ankagamba kwatamu ebibyo tugende, yakusanga ova kutunda byuma byo? Yansanga nva kutunda byange nga nyinamu ebitaano byange nendya akakomando netugenda netujja. Nali ndi awo ng'otuuse ng'okubyemu empale ye eri yali ey'ebbeeyi ova ku bbala
olumbi wawulira otya ng'otuuse wano omuligo gwasooka okutuuka wano wawulira otya? Nawulira ng'omutima gukakanye ng'ebirowoozo byo bingi nga naye omutima gwo gukakanye nga gukakanye nnyo nga naawe woowulira ng'ozze wano ofunye ku mirembe nange we nawulira. Kati ebirowoozo ki bye walina akaseera ako? Kuba wali ebirowoozo bingi, birowoozo ki bye walina akaseera ako? Birowoozo ebya muganda wange eyasigalayo omuto, namwerabira n'erinnya, namwerabira erinnya nga mmanyi nti ne maama nti najja kumuvaamu agende naye ajje eno. Walina ebirowoozo bya muganda wo ng'ogamba mulese ntya agenda kubeera atya? Nagenda kubeera atya eyo nga bagenda mu nnimiro basima akamere kaabwe, ebyo ebirowoozo byenjijukira namujjukiramu. Nga ne maama omujjukiramu? Ng'embeera gye twayitamu basatu ne muganda wange yagenda eyo Entebbe, kati ndowooza yawasa, ndowooza yafuna omusajja. Muganda we yali mukyala? Twalina abantu nga bataano. Kale nali awo nga tupangisa, musajja najja nga nfaanana nga simumanyi. We twali tupangisawo omusajja n'aŋŋamba, wano wazza omusajja ng'ali mu katakisi afaanana omwana wo. Ne ŋŋamba ate oyo omusajja ki? Omusajja ki oyo azze okunona? Maama n'aŋŋamba oyo yakusulawo, muleke agende bibye akole ssente ze. Kiki wandyagadde okugamba muganda waali Entebbe? Kye nandimugambye nti mumatira nnyo era mwagala nnyo, awase bulungi akole, awase afune sente. Aba tazifunye musabira naye ansabireko nkule bulungi. Weewaawe Sarah giwulidde. Kaakati ayi kye wandyagadde okugamba maama, okuba maama waali awo akulaba? Kyenjagala ngambe maama wange nti ave mu bintu by'okupangisa, kubanga ebintu by'okupangisa bakubbiramu, bakutwala wali bakuzza wali nti wano waliwo ennyumba, genda wali, genda eno, genda eri. Kati ekyo Mukama asabamu ssente, omuwenya naye takyapangisa omuwe naye azimba ennyumba ye. Ey'akasagga tebiggwa malojjo. Bampita Mitanic Rabongo aka Erima Sam, nsinzira wano ku Rabongo Charity Foundation. Tukweyanza nnyo gwe munnaffe atugobererera atulaba nawe atushayalinga. Si kyangu naye bw'obanga osalawo n'otuwa akadde ako, ndowooza kwe kwagala okutaliiko buyunike okusooka era okusembayo, okwagala okwannamaddala. Tukweyanza nnyo, sigala ng'olaba ne channel nga zino okuzaagaliza abantu abalala babeeko ne baziyigirako, naddala nga tuli mwene ensi ejjudde okusoomoozebwa obuyitirivu. Sitole zaffe si za kubuguumiriza, si za ngoma evuze, no, za kwata mpola, naye bw'ozeegendereza ennyo obaako ne kyoziyigamu. Kasagga yalaba Mukama, Kasagga bwe yali ku kkubo, bwe yagwa, abantu bonna baamuyitanga bagamba ekyo kyafudde dda, tukireke ekyo, mukireke kyafudde ekyo, mpaka Mukama bwe yajja ye kennyini n'amwesitulirawo. Kituyigiriza ki?
nti wakati w'embeera ng'egaanye, wakati w'abantu bonna nga bakuvuddemu, wakati w'obulumi obuyitirivu, wakati w'omuyaga ogukunta, wakati w'emiranga n'amaziga ku matama go nga bisusse, Mukama yennyini ali eyimukira najja n'agasangula. Mukama bampeera omukisa weewaawo.